This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti nyemunya oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Anko Zambali lindako ono guest wange kansoke mumalirize enkuba yiyeja kansoke mumalirize guest alindeko kati ono mentawo ogambye yakuwa omulimu bwe yava ku Beat FM wakolako ku Beat nekula ku Beat omwaka gumu n'ekitono Kwezi Robinson bwava ku Beat nga nze nkyakola ku Metro FM ne bampita okudde wa Kwezi Robinson nga amaze okgenda nga banoonya alina eddoboozi erisobola okukola Kwezi nova ku Beat kasente ke basasula akayitirivu akawoomu n'ogenda oweereze Ssaabasajja Kabaka awo eri wali ku buweereza atalina kabonero ke yasuula Kwezi tokowa kwegoba n'abasajja gw'okyaza oli omusajja yaani ono omusajja ono wa Nuupu ase Bigirwa ono bannannyini kibiina abaakiwaayo Tugume si yali omwogezi w'ekyo ekibiina kati nno Tugume yaŋŋamba ekibiina kyaffe tukikomyawo naye Tugume yasamira mu ebyaki olwali babadde mu kkooti naye ate tulina enteeseganya ez'enjawulo ez'okugyayo musango mu kkooti waayo bikosooka bizze wali mbadde nkunnyonnyola nti gw'okyaza Tugume n'akuba Mmengo Tugume bamutwala mu kkooti tebamutwalanga Kwezi tusoke tubireke ka Zambali wali saagala Zambali bamufune bubi Zambali tobeera mu mboozi eyo saagala bamufune bubi sookoleke bayamugamba olina ebisajja ebitujjonkera binajja biteekayo yensoba lwaki emboozi ngambye ekomaawo tugireke kati ono Namukasa ogambye ebigambo Namukasa baayogera ebigambo emboozi eno kanjivemu bwebanga egenda ku mpewo soko ogireke naye obadde omanyi waliwo kasuku byakwata n'abisigaza obadde omanyi nti nina byenkwata n'entereka esimu yakasuku ne bwenjiraba njogera omutima guŋŋamba akulikoodinga ekyo kyankwata sinyumya naye ekigambo kanyumyemu nga bwenyumya ne mukwano gwange sinyumya biro byowoza nga buga kasuku kyekiriwo n'ekyo kiraba kyakutezeka omulaba antiira omulaba twatandise dda akantu bwe tutyo bwe twali mu kufa kwa Tamale Mirundi yakabyangako limu nga bagamba omwana tereza kamera live wano nga teteredde bulungi ekwezo jjongera omuntu ekyo si kituufu bannange ekyo si kituufu Namukasa mubuuzizango okimanyi weegobyeko buli muntu akutya abantu banjagala just omanyi ekizibu ky'abantu abantu tebaagala mazima era nze abantu mbagamba nnyo nze ondaba Zambali nze ne betubeera ku private call kyestaddemu nga Zambali waali sikyogera kati singa abantu batandika opiikinga ekyo bw'obaga nti Zambali wambwa bw'okiŋŋamba making sure nti ojja kiddamu nga waali kati abantu baffe nga bwe nkikugambye era bw'ojja kyogera era nze olinnya muga nti Zambali yaŋŋambye kati nze bw'okubira Zambali n'abyegaana nga katugende tunoonye Zambali ayimirire wali nyimirire wano nze kyekimponyeza ebizibu bingi situula mu bigambo sirimba siwayiriza okusudiyako nsudiya Zambali nga nti Namukasa wambwa nyongeramu nti yaŋŋambye takwetaagira ddala yakukoowa naye yagambye oli wambwa nze nonyongeramu kasupu naye nga kiri wakyogedde katogera kwegatako erinnya ddala Wakasanke
Wakasange kitegeeza nti afuuyirira zirwana okujjako ekyoya akasangeko bwe kabeera kaba buli kaseera kalwana kimu obunyonyi obumala okulwana nga kukajjako ekyoya nga kagenda kazimbisa ennyumba yaako kati tandika okugattako nze Kasuku Wakasange nkategedde leero ako akatokamanyi so leero tuli ne Zambali Brasio Mukasa ku Kasuku live bw'oyingidde awo manyina Mukasa bemba naye nga nina abantu bange mubuulizaawo nti oyo wali omuvumyeko wali omwogeddeko nanga Zambali sirina buzibu naye aye ngenza owulira ogamba yakujjonkera ng'oli ebwe yampa nene bwe kiyitako empewe okireka n'ekigere yampamu naye kigambo bwe kiyitako empewe owulira byekoogeramu ate Zambali mwannyina ye Mukasa zenda Mukasa bwe wali oyogera wali tomanyi nti ye Mukasa amanyi abantu bafunye ekyo kati oli bagaa nti ngenda kunonyeza akalu k'ennansana akudiisaamingirawo otandika bagaa nti sebo tujja nnonya bye nagamba abantu ne bagaa nti gwe bw'okyayina ekisa nze sisobola kumanyirwa mulonzi era naye kati gwe nabannyonnyola gwe background yo olimu kyaki olimu bannaye ensanyusa obbalaba ne ŋŋamba ndimu akakugamba baleke kikutendereza tava kumuma naye bagwa kuggwe nze soolera nnoonya kalulu era nze omudomo ngenda kukubira ku YouTube posta yo olufuluma ng'ompa artwork squeeze back byani nga byonna oyisa kuba nze nja kuba mpitawo nyambadde essaati yo oli amumanyiire mu muvume ate nkuttira akalulu nze mpitawo buyisa olina nga gwe Kasuku ne mugamba tokiddangamu eyo emmotoka ngibuukako nesooka tukayana kandi lengera abantu Zambali batambula sigala Kasuku live abantu banyonyera amazimo bawe ebituufu webale so welcome to yet another edition of Kasuku live onako olwairo nine Zambali Brasio Mukasa musajja wange tuli tuti bwe tugenda okubanga tugenda kwogera media n'akalulu kajjamu ak'ennansana ali kullo oba yechangamu mbadde njogera ne kwezi nanga nti Zambali mugambe baba talinayo bizinensi ndala akalusika mumanyi naye yakagenda muko bakamukuba n'azirika yanyumiza yamaliza baketi y'omusaluni y'omukyala gyagendamu katukomewo tutandike. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Awera Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Awera Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685.
or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Okay, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Mutiabo tunulira lyo muwala wa mabina. Otaddeko ka noise reducer. Zambali tetumulaba buli lunaku. Oyo namuganye tugenda kola Zambali kasi Zambali ajja. Laira. Laba. Naye wegemanyi gensi kwa kadi ffe tukulabango wa bulijjo Zambali waffe kiri kitya. Waliwo kulaba nakati olaba oli anko afa angambye oyo Zambali umanyi anko alina emboozi ku buli omu newunyiza nga takumanyi Laira awo Zambali twabeeranga naye Masaka era gwe takunyereza sibirangako Masaka kamanyi be Masaka tampulira ye mugagga wange anko Jimutex yakolese na wano yanjiyeemu n'ebyokunywa ebyo byolaba ku mmeesa naye wamaki ova okola ng'oli mugumu ngakulabirira bulungi andabiridde okimanyi wakuba olutambula ne luziba muni muto ogenda okola ng'olunaku luzibye kati oli ne bannyumiza nnyuzira omuntu bagaba ki toyinza kundabayo agakatonda sisobola embeera ogira gye tulimu bw'ova wano oba oyiwayo zibbere yaziyani nodda wano omanyi ekibi ennyo mu newsroom sometimes egenda ne contradicting with your integrity n'olyoka olya ng'ofa kino okimanyi woti bondi wakyogedde naye nga tosobola kukyogera n'olyoka gaho naye kati wano wooli omala okunywa byonywa nga nzija nga nkoleera bupya bulijjo ne bw'okoleera oba bwoti otwale bannamukasa tutazza bwoti bw'okola tukwaniriza nnyo Zambali omwana ono mwagadde nyabo weebale weebale bambi omulako kimu kabina naye ng'ebisigadde nywa kati nywa nako aliwo nyene kange lweraliikirira nywako ndabe tuffe babiri bakiŋŋambye ennaku zino mbeera si nnyangu nkulindako eddakiika sooka olinde katukamula eddakiika nga 10 olaba oba nti kati oyagadde nze emankutuka wekagiranga nkawa munno ku kamera nti katereka sijasobola kanywa naye baaba waliwo emboozi y'obuto we yatambula abasajja ba diaspora baali batusse nga buli kasi ono bagenda muwa obutwa noono bagenda muwa mubijja wa onaatera tojjukira kantu kange kalike nawana president wange akakingisa buli ssemo gye nafunanga beera mwegendereza owedde kati ate balina ekintu kye bakola oli ayogera akakasa Zambali weegendereze abasajja twabawulidde bagamba waliwo ne yannonyanga nga nkubira essimu buli kasera nga ndowooza wagenda kuŋŋamba kikwegayiridde bambi si byakusimu kwegayiridde bambi nentambula nengenda ne musinkana naŋŋamba toddamu kulinya kintu kyonna wadde okulya ekintu awantu awo osigaze ennaku ekinene nyezi 3 kasuka omutima negulyoka gumbeeraawo maama oba nfaadidde bannange n'ogamba leero luno anyway leero tulina Zambali Brasio Mukasa unemployed youth jobless brotherhood essaawa yonna tukulinze tandika YouTube era buli muntu kyagamba otandika ddi YouTube channel yo ebintu si byangu okole n'ebibyo naye njagala I like omanyinze nina ekintu kye nagamba abantu you have to start either way mu bulamu you'll never start until when you start kuba nze twamala ebbanga nga tetulowooza bintu bino
naye bwe twatandika within like a month nga tuyize tulayo kino mwakola ensobi naye mu nkyamu mwe muva engoloko ate ekyanyamba abantu bange bano bambi ne bangumiikiriza babeera nga bandaba noise ekyayitamu pewo beyita mu buvidiyo akasikugolako oti akubirako kyusa kino kyusa kiri naye nga tutandise so Zambali skando ya King Sahe eyo bwe wagenda n'oyogera n'ogenda mu live abantu batuganye nti actually teyali live wali ogenze ebyaddala abasajja bakuyuyiza lwakuba wajja ku channel n'okitunnyonnyola wabalabe wano wagenda katuuti ekyabaawo agamba bannange ekintu nga kikambwe bulala kati eyo gye kitandikira ekyeri kyo tekyalimu eri tekyalimu eri nagenda bugenzi ku live nga bwe nakunyumya eri yo tekyalimu nagenda bugenzi ku live wano wekyatandikira kati wali ekirooto wekitandikira oba wali watandika ddo kiruka nali natandika dda kasoko nze ntandika okulowooza okuweereza abantu mu byobufuzi mu 2010 era ne bwe nali nsala okuva kubanga ekirooto kitandika okujja 2010 awo kakati 2011 naye nga nkyali ku Captain Beat naye nga amaanyi teganajja buli njogera nali nsaze nga nvudde ku metro nga ngenze ku Beat naye nga Beat eri so English kubanga nzika n'olunaku lumu nagenda mu meeting nga njagala okubagamba nti bannange amawulire tusoma tutyaga eddakiika 5 tegamala omusajja munambuza n'agamba wali owuliddeko ku ngombo yaffe wano ngombo yaffe eri fresh hits for Kampala nanga agenda awulize ngombo ya Beat egamba eta ekintabuli ky'omuziki manya tulowooleza nnyo mu nnyimba okusinga amawulire daga slogan oba engombo y'ekintu ekuwanga mangu kyetusinga okwetaaga kuba nali nkomplaining nga tusoma tutya amawulire eddakiika 5 nenva ku mpewo badde manyidde aganga ga metro ogenda nga eddakiika 12 so nenfuna n'ekyo ekirowoozo nenga ati ekitegeeza okubeera ow'amaanyi mu mawulire nsobole okutuukiriza ekyokuweereza abantu mu byobufuzi nteekwa okuba nga ate siri ku radio etafaanyi nnyo ku mawulire kwanze siri pulizenta w'amawulire era ze zimu ku nsonga ziraba esingirako okusala okuva ku Beat okugenda ku CBS nga ndaba CBS esoma amawulire eddakiika 10 25 ate jjukira ebiseera ebyo ng'egatta 88.8 ne 89.9 zonna zibawamu ziti n'oyita mu Kampala yonna n'eggwanga lyonna ng'olibuutikidde naye amawulire tegakooye eddakiika 2 abantu nno nga ge bawulira kubanga eggwanga lyonna ge lyalindanga era nga bantu bagamba nga sikuwulidde ku mawulire ga CBS nga bantu bagatuula ne bagawuliriza naye ensi gyekomye okugenda ng'ekyuka nga tugenda okulaba nga oli takyasobola kuconcentratinga kumala ddakiika ezo zonna kati nabo baagasala oba gakyali bagenze bagasaza n'okusingira ddala Manduso kubanga teri muvubuka ajja kwezo ddakiika ng'ali ku mawulire Manduso yagasala gakendedde 88 ekyagalikamuko naye nago tegakyali mawanvu nnyo nga bwe gaali n'okubeera kugamba nabo bagenze bagasala kubanga research finding ezisembyeyo zaalaga nti omuntu akuwa concentration esooka ya 7 seconds gubimanyi mu communication omuntu yenayina mu communication 7 seconds ezisooka oteeka okuba nga oyogereddemu ebigambo ebimugamba kankulabe oba kankyuse nze kati ntera nnyo biraba ku YouTube live eyo gye nkola big size show bw'otatandikirawo olwo olunaku luba luganye oyina tandikirawo kasita balaba ebyekisiru bwe papa manyi bye baagala bano kasita otandika nti bannange basebo ne bannyaba olunaku lwayiro nakulwayiro bambirwa nnaku nga bagenda banoonya ebibasanyusa naye kasita otandikirawo ti bannaaye ekyabaddewo ekiro omwana w'amabina yayisa wantwa somehow ogenda olaba nga time abantu 7 bazze nze kati kankule bwe nali noonya social media influencing and following twakola akantu ne Isabella Tugume ne tugamba katuzanye nga abaagalana ngibyo bye baagala okola nga bukozi kintu ne Isabella gamba mama ngosanga n'omuntu nakoza yiwo omusiizi ogwo ate nga abampoze era yiwo omusiizi ogwo bwaleba ekintu kya naye nina ekibuzo kyenyagala okubuuza oyo omuwala akabina kake naawe mbuuza oti ekintu bwekiti anti kati gwobeera naye baatugamba akambala kituufu tukolektinge wano gwokulaba okwo kwali kutya simulabangako mu nga tali mu ngoye mukwano gwange gwosobola okumpoza ekintu bwekiti akabina kake era omuntu bwabeera mu ngoye olaba nga akabina kake gwani yabikugamba ebyo tubiwulire eyo binsanga wano kasiko tolinaani okikanyoge ti binsanga wano tubiwulire
tuba tutudde ne bitusanga wano tutudde omuntu abeera mu ngoyo mbozi otambwa akabina kake. I think I just have to find her. Munonye myself. Munonye. So kati bova kyekikutwala ku CBS. Kati ku CBS awo nawo nobadde ozimba kintu. Nzimba kintu. Nentigeza mu 2016 nga tugenda mu katoka 2016 nayagala. Naye nenebalabala mu ngabo manyi. 2016 abakozi ba CBS bagenda mu bangi bagenda. Katoro bwama agenze, Wamala Barunabba agenze. Zake yakuba Barunabba. Kumutabusi. Kati ngendo okulaba nga bangi abavuddewo. So nzikira nyogerako ne mwami Mare naga Zambali kyali mwana mtoto natuka. Malechi. Mare busulwa. Manyi ye chifineze tawa for CBS. Njogera mu koti nenga nage nine ekirowoozo. Katatoro ekirowoozo ekyo nga nkizimbye naye nga ndaba nange kennyini akigendamu. Omanyi mu nsumuno nawe wekuba waliwo wekuba muko katochi. Nensigala 2016. Nengamba kasigale nga mperezo obwakabaka bwange n'ebigambo bitambule bulungi. Kakati nengamba kampulaninge 2021. Kati ate 2021 agenda okujja nga naakasala okuva Emmengo okujja ku NBS. Kati nga nkyalimu okweraliikirira. Tomanyi oba ku ground kwoli. Oba abantu banyiivu olw'okuva Emmengo okujja eno. Tebakunyiigira. Naye kati osooka n'otya kubanga waliwo abaali batambuzizza pokopoko. Omwana aleka bw'atya nga bw'omanyi naye nga tebamanyi birala byali munda. N'ebyanviirako okukola ki okugenda ku NBS. Kati nemba nga ndi ku bunkenke bwenti. Ekyokubiri nga nakajja mu newsroom ya NBS ate Joyce baagala afuluma yandeese. Okitegeera bangamba ti Zambali kijja kuba kibinya ate ffenna okufuluma omulundi ogutya ogw'omu mu newsroom ate nga tukuleso yongera okugumya newsroom ate naawe ofuluma. Kyalo yo baagala aliro fiti. Seged. Kuba ebintu bikambwe. Naye mwagala. Simuyinaako buzibu. Bomu ku bantu bange emiti yananja wagira baagala. Ngenda kuwagira baagala. Ogumye? Tunaagwa ffenna. Omanyize kana akalulu nasazeewo kati kana akalulu kye nasazeewo okukola okimanyi. Nze sigenda kugendera ku bya bibiina. Kubanze ekibiina ekyange kati ndowooza kye kisinga obunafu mu Uganda. Koze oli wa PPP. Dipi. Ndi wa dipi. Omusajja waffe president waffe yakoze press conference n'agamba Mukasacca yakoze nnyo obululu 10 bwe yafuna. Wefudisi yadde ayomba nti tekisoboka. Wefudisi ku 238 bwe yafunye mbu bamubbidde obusibwe manya babbye nnyo obusibwe bwe yalina okufuna. Kwegamba neno nawe ogumye dipi. Dipi kibiina kya jjajja wange. Yali awagira jjajja wange Serwanga. Tuli ba mulembe omusajja wa dipi. Tuli ba mulembe gwankyuka protest vote. Tujja kubabeerako. Ati ngenda kuwagira kati nasazeewo because eri sirabayo nnyo kitambula. Ngenda kuwagira Ssekinnoomu. Muntu ku muntu. Benkugwako mu Kampala Central. Ne obakyali wange ng'oli FDC nja kuwagira ggwe. Benkugwako e Nansana ng'oli wange wali wa Nopu nga mpagira ggwe. Benkugwako e Kawempe North nga nkuwagira. Ng'oli kyali wange. Nange mbeereko n'abantu bange. Naye n'ekikulu tusinga okwetaaga tambuza nnyo amawulire g'enkyukakyuka. Wanga nago geetaaga. Wali wulidde ku kitontome kya Pastor Martin Nimora. Eyagamba nti we baalumba abasita kange saayogera kwa byali tebinkwatako. Kyonna kiwulira. Bwe baalumba abanaakalyakaani era nasirika byali tebinkwatako. Bwe baalumba ab'ebibiina by'obwegassi trade unions and whatever nawo saayogera agero gange tebina kibinkwatako. Bwe baalumba Abayudaaya era nawo nasirika nga bali mbyawe okutuuka lwe baalumba nze kennyini nga sikyayina muntu ayinza kunjogerera nga nze kennyini nga nze kennyini nze nina okweyogerera kati wano wekituuse naawe nga bw'oli mu mawulire gano waliwo kyetukojja nago nga kino kikyamu kikome. Ayo constituency Honorable Kayemba yaginkwasa ey'okwogera amazima. Yaŋŋamba bw'olaba embooko ng'evuga gyogereko ti embooko evuga naye bannaye embooko evuga mu kiboko. Kayemba yanyumiriza embooko ze baamukuba. Naye simanyi ffe tujja myuka abamyuka amangu. Agenda tukuba tumyuka Zambali. Naye omuggo guvugwa. Naye ekisinga okunuma lwaki? Why? Nze simanyi. Why? Kati yakugamba nti gye tunaakoma okwogera ku bino tubane kino kikyama amaloboozi Buganda yayongera okujja nga mangi. Wajja kubaako kye tutegeeza. Wajja kubeerawo kye tutegeeza. Omuyivu omwe alina akalaka yasinga nnyo okwogera kwe yagamba
journalists should be above conflict of, they should be not only above conflict of interest, but above fighting occurrence of a conflict. Fetuna kusunda gamanti siwagire eno beno nawe nakulaba nga ate n'akabaate okugwawo ekyandibaddewo tekibaawo kasa kibanga kiri mu bubi naye awo basinza okufunira obuzibu naawe abantu baga nti oli w'amawulire ate wakubye sayidi basinza okufa obuzibu ebigambo byayogeddwa Zambali ate kakatujjukira ate abantu ne kooti gye nakoze ne batagitegera ne badoza nti tukubye mwemwekka ab'amawulire eyo gundi ecutting across gye nagamba in the season of injustice, when you choose to be neutral, you've sided with the oppressor. Siba amawulire bokaze neko sango wa amawulire nze kanti nange mfuso munnamali wa neno omusawo nawo bwosirika ngolaba buli bitagenda bulungi nga mudwaliro temuli ddagala buli kimu tekikola bulungi eddagala lya nibadde likozeseddwa nawo tolikozesezza ate n'osirika busirise nawo baweegasse n'abakola ki n'abatulugunya abalala ne bwe bamusomesa ng'ebyandibadde bikolebwa obulungi ku bayaana baffe tebikoleddwa bulungi n'osirika nawo baweegasse kwa walabye alipoota yasembyeyo okufuluma ng'eraga nti mu Uganda school going children 17.5% balina mental health issues. Babakeeza ku ssomero baba ate yabadde ya institution izo nazo nezaawamu naye bibina tetubyogerako abaana bakeera nnyo nazuka 11 agenda tuka kusomero kusaawe mu ngagala kwebaka ng'akooye niyebaka MEDS edda ze bagobereranga zonna tebakyazifaako zonna ze batunuliranga omwana nti mind exercise diet enough sleep ebyo bye bikola obwongo bwaki bw'omuntu mind ng'omuntu erowooza kirungi akola exercise aina diet ennungi yeebaka ekimala tebikyaliwo kati ebyo byonna bw'otuula wano kasukuni obyogerako oba otwegasseko mu ddoboozi ndibawadde obuyisi n'otukanoka Zambali yogera nawe oba oweegasse ku nkyukakyuka ennungi kituufu so kati awo we baatugambira nti ow'amawulire kale ate wazze mu byabufuzi lwakuba nti nali sinnasiibula mu butongole esooka otubulire story eyo kuba kati nze gye nafuna banga mwali osiibula mwezi guno nga mukaanyiza ogenda mu kalulu bwe wavaayo ne bagamba owaayi ogitegedde ate omulala naŋŋamba owadde wali wakusiibula apple kati ekituufu kyeki ekituufu nali nateekamu nga ngenda mu apple oli ye yali omutuufu era nalina okwebaza ng'ennaku z'omwezi 4 May ewa mu kanisa yange nabweru wensomera wensabira ennaku z'omwezi 4 May 2025 kwebaza Katonda olw'emyaka 17 mu mawulire 17 years oba okikutte nga bampeerezaako neŋŋamba nti kakati platform eno ngiweerezaako naye kale olw'okuba ensi ekyusiza golopost nange kankyuse enteeba naate obadde amawulire ogatuuse ku epitome oluufu obadde ogikubye wakati wawe sigenze obadde ku CBS n'okuba roof n'ojja ku NBS n'okuba roof kati ndaga waawalala tewaba oba olina kati genda nga ku CNN wonderful ate nze siri wa luzungu nti ngenda kwogera luzungu ku CNN okitegedde tinali njogedde bulungi nanga nsabe nti bannange ngenda kukyusaamu ngende wano gamba bugaye nti ekiseera kyali kikyabulayo katono nenkola ebyensimattu but there was no bad blood no bad blood when these people came to tell you you can't continue, it wasn't forced or manyika siku mukama yakolaho buza ati nze embeera njagala kumanya ati kano you see the problem is ejensinga okubeera ne ba media managers eriemu that you see ebimu ku byaŋŋaana okuddayo okukola abantu obaservinga over a period of time nene kye bandikugambye obugambi baagala kuteekako embeera bakulage nti oba okitegera kyeggamba so for me that is where my biggest problem comes from. Nti omuntu akuyita mu ofiisi ye naga nti bwana Kasuku tufunyeemu obuzibu nti buliwa bw'ogenze katuuti kigenda alabika bubi mu bantu kati tulinamu ne ka pressure be kati ne beeka ne UCC ekubye kati tubadde tusaba sooka oveeko ku mpewo nga bw'ekinnyonnyodde bwe bagamba
njagala okubeebaza njagala obeebaza enkwata gye twekwatamu tewali bantu basinze kukwatibwa bubi nga bamawulire nze nzijukira lumu ku sipaaka awo baleeta ku biseera bya rediyo nga yakafa bakama bange omanyi twalina conflict ku TV ne rediyo nga ffe twava ku rediyo tujje ku TV awo okitegeera kati nga baboosi baffe bali namuwongo nga bano abali wano tebatwetaagirako ddala twatukavaawo nga tebatwetaaga nzijukiriza katobagero ke nalinga mukko aba CBS bankayanira aba BBS bankayanira okitegeera ojja n'okola obulungi ebya BBS CBS naga mukulu kati wina twakina kati bwe baleeta ekibaluwa kyava ku UCC abe namuwongo bakihandolinze tutudde ne muzi meeting buli kimu kiwedde bano tebamanya okumanya baali tebanjagala abasajja abo nali sirabangako production manager ne consultant nga kusaawa emu weebali nga baali batuuse nga tukyalina ku mpewo nga vaayo ne bakuba obulango ng'olina ku mpewo nga ndi ku mpewo kino kyenkubulira nkyogera nga ndi ku mpewo ne bagamba vaayo okugamba nti maliriza wadde okulinda nti katulinde shorede yatandise dda agimalirize akole ki afulume then program weggwera twogere tumunyonyole nti munnaayo okusinziira ku kibaluwa nga bekyazze soko stepping aside nga betulabe ekyokukola ekiddako awo wennyini fuluma kati bwe tugenda mu bulango bagamba what are you doing producer yabagamba nti ensonga eno twagyogeddeko ne tukamala okukola eri in check ne tukubira head of radio n'abagamba ezo ensonga tuzikwasaganya ku headquarter eno abaana abo siri basonyiwa ne bagoba ate bangoba ate bali balira kye baziza okudda okwongerako nange olwateekayo be bati kamera nembawa zioza nali nsiibwamu nembawa ebyabwe atame very simple man to work with abaana bo banteekako embeera sijja basonyiwa basabira bibi byereere ekyonyi baavaawo bonna basabira bibi byereere bebayonona kampuni y'omusajja sijja basonyiwa okitegedde so njagala nnyo oluusi kati olaba Zambali abamawulire betubagamba ebintu bino oluusi nomugamba nti lowooza nnyo ku mulimu guno bo ne beesiba ku bantu abalala tebamanya so njagala kwebaza management ye NBS ekintu mwakikwata bulungi mwebale nnyo mwebali twayogera ne mbaga it's okay I've understood novaawo kati baromete eno akaasa mmeme nina ebibuuzo obujo benjagala okubuuza obadde okola otya n'abasajja abo kabanda nga abadde akutaakako amaanyi mangi namula ne ku intaneti azze omanyi lwakwasagala kudiscassinga bantu naye kasuku tubadde mawulire ebbanga naawe oliraba waliwo omuntu gw'omanyira bumanyiizi noga nti oyo akikola olw'okuba ayina amaanyi mangi okuva ewaabakama abo kati gwe n'oyiga muyige n'okola omulimu gwo n'ovaawo okitegedde wali okozeko ng'oli kumpeerere ng'okimanyi nti oli ajja akugamba n'okugamba guno nkola kiggwe tewali kati bebimu ebyo bikugamba naye nkyakola kimmawulire nga olaba kyewandyogedde but wasn't it a hard paper dealing with all those people? It's hard because I want to know how you managed to pull off that show okubeera nga ebadde awo abantu nga bagirinda ku lwokubiri ndowooza kyennaso we literally don't even know who hosted the show before you so nga yatandikibwa the show yatandikibwa owana ne Tamale mirundi owana n'abalabe bagisookamu Medi Nsereko n'agikwatamu ne Mocha yali emuse then ne baleeta Sir Simon Miyanga Lutaaya yali agikola ekiro n'agikola mukko katono awo nga tanajja kukolera misana n'okudda ne Tamale mirundi n'ebirala yagikola mukko n'eziŋŋama ne bagijjako neviirawo ddala kakati bwe nzijja ku NBS najja kusoma mawulire kyokka era ne contract bwe yali naye Joyce baagalayo nga bugambye nti akulimu nnyo okubeera mu lo akulimu nnyo mu lo nanga Zambali abagagamba manyi
wetaaga obeeyo ekintu ekirala kyokola ekigatta ku mawulire kubanga tomanya obadde successful nnyo mawulire ga radio kuyinza okujja ku ga TV ne gagaana bayo naawe ebyo bimanya ebyegonda so okuba successful wano nekigaana nekigamba tunoonyeyo ekintu ekirala kyoyinza okukola okukola nga yagala nkole ki tuwaliwo program yali ya byabufuzi bagikola ne bagikolako naye yagwa omugaga n'akola ki n'agijjawo genda otuula olowooze how best tuyinza kugizza tutya mu bantu eyinza kukolebwa etya tugenda okutuula mu lukiiko nga ngamba omukulu okugizaawo nga gwe wennyini naawe oyinamu something kyokola ki kyocontributinga because King is a man of his word bw'ocontributing ekintu nga kirungi he will listen and will act era akugamba nti kale katukigezeeko era ne tutuula nenkoma nengamba Joseph bagala nache na planize naye na planninga nemugamba okay let us have someone gwe tugamba ngali extreme opposition nga yene boyogera ebigambo bitya ku government tayisora laba kintu kirungi it is extreme opposition then tunonyeyo n'omuntu ngali extreme NRM nga yene bo opposition bwe yani bwa nti kino mu kitunulemu nga tayagala ko kiwulira abere extreme NRM then tunonyeyo n'omuntu ogwo nga leero asobola okuba NRM nencha nakuba opposition nga yali balance nga sobola tuyamba okuba eno neeno tumanye nti those are permanent panelists tubateekeko then omulama gwe tunaabanga tutunuulidde ogukutta olunaku kake tuleeteyo aguwagira tuleeteyo n'aguwakanya then tumoderating so netugende wa mukama waffe n'abakulu abana abaaliwo okubayitira mukko idea n'akola ki n'agigula kandi netutandika okuproposinga amannya ani anabeera extreme NRM ani anabeera extreme nga n'abakulu mu NRM balina okubeebuuzaako who can do better nga bwomanyi because Kino yagala nnyo okumanya n'abakulu ayagala nnyo atunde nga bwe yagamba nti we inform to transform ayagala nnyo nga kyoyogera kinako n'authority nti bw'oba oliwo NRM jakuteebereza betuleeta ono wa NRM aba NRM abanaabeera eri ne bw'anaaba akoze ensobi bajjagamba yoyo waffe ekyo kyayagala so saatuula kabalaza ajaga enti omanyi nabadde neffe tulowooza ng'oteeka okuba nga kyonooyogera okuva mu eri okirinako authority mutandike esho myezi ebiri bagamba oyo ani yamubawa oyo kati ateesa ngaani ku ebitu byaffe era ayogera ngaani ani yabamubagambye tetwagala so that was it so ne baŋŋamba kakati bw'oba ogitandika tugenda kukuwayo essaawa egi ku NBS then tukweyo n'essaawa endala emu kusanyuka era jjukira yatandika eva kusanyuka lwakuba mbagira byemaze kuteerera ng'ezzeemu leka tujja kuwanga ojjanga kutandika ssaawa 4 naye ng'otandikira kusanyuka ssaawa 4 paka ku 5 ng'oli kusanyuka kati ku 5 tukugattireko NBS ogende paka ku 6 ekyoza have done that show 5 years nagitandika nakagenda sanuka yakatandika wano Jozi nekisanga sanyuka ze nagenda ku NBS 2019 nga sanyuka yatandika sanyuka egenda myaka wakati 10 why does it look like okay kati nzo kwati katono wefuuse y'amaanyi eno teliko gitegeera n'okukola eby'amaanyi neri myaka nga 10 yalingako kati tugeze tugenda okugigattako n'ebirala kati ne tuba nga mbeera y'essaawa emu then ne bagattako NBS ku ssaawa 5 kati ne bakuba ku NRM ne bagamba ani gwe muyinza otuwa ne batuwa Simeewo Nsubuga gwe natandika naye ne bampa Simeewo Nsubuga nti yagenda okurepresentinga NRM kakati ne bagamba nti ne bampa omukisa mu opposition anakuwa comfort nga ti madamu Nambooze oyo mbadde mugoberera mbadde muwuliriza byabadde akola bye ngati okay kale tujja kumuleeta akwagala namukubirako lumu nga njagala mostinga nangamba naye kati kasuku nze njogera byabufuzi gwe ebintu byammwe byakasaagasaaga kati tukwataganira wa ngamba badna abantu tebakyatulabira mu ddala kaabo tutule mu kuzannya buzanyi nate teyakulimba agala kwogera but I like that she was honest nakubuulira nagamba besaagala byakuzanyazanya njagala hard question andooza omusajja omuntu omulala yaŋŋamba ekintu ekyo yali seeka oba Imam Kasozi oyina yakubuulira amazima Imam Kasozi bwe twali tutandika okukola yaŋŋamba Kasuku tugenda kukola naye saagala butiitiizi saagala otye njagala nga byenjogero obiyisa kwanza ate wali buzibu bakuba isimu amasasi ankubira tunaakola nga muzeeyi isoko lindemu kintu kyayugumyemu agenda okuddamu omukubira gaga ate kati sijasobola mutiitiizi nga
oli bambye tulina okugenda mu maaso twogere ebigambo ebikambwe muga nanga bye yakuleeterangayo ennaanansi mu nnimiro Imam Kasozi nkubuuzizaako nnyo ompita Imam ompita ne tuwayaawayamu here and there kati nagumye mbokeeka ati naffe tujja nokuba tuli mikwano gyo tunyumyemu nga tugabuga ati kasuku mbadde we can have a chat ate kati era bwe ndaba ntandise kwaka tugenda mu kiseera ekizibu ennyo ekyokwogera ensonga obutuufu bwazo ojja kulaba nga nedda ensi yonna egenda kuba ku ekyo tugenda kuba tukola Zambali totya okujja wano kale genda kuba platform tewali muntu agenda tugaana saagala nzijenta nekera nsonga zange ate weekengeke tofaayo ate Kayemba tubadde tukola naye nga teri yali ankubidde wadde essimu Kayemba tayogera ebikkakkamu ebyange bizito onooyogera ebitiisa bizito naye ati baatugambye abantu boogera eyo Zambali olwo kati tugenda kukiddako nti tobanga kazibwe lwaki sibanga ssennyonyi ekyo nakyo kibuuzo tulekerenga okukwata professional z'abantu okuzizanyiramu professional nene kuba tulina ssennyonyi yali asoma n'amawulire Ibrahim Ssemujju Nganda si wa mawulire Ssemujju simumanyi nnyo musajja mukulu saabeerako naye kale Uganda ne Ssennyonyi gw'omanyi asomye amawulire naye Katonda w'amaanyi nzijukira Ssennyonyi awo ng'agenda wali okugula capati najja n'atuulaawo n'anywa kacaayi ke nga tunyumye naye ye kuva ddanga ebikalu abikuba n'oluzungu lwe wonderful so guys so omanyi ali mu kintu abantu bagenze ne bazanyirazanya professionals z'abantu tulonze badokita balungi ne batuyiwa tulonze abasomesa abalungi ne batuyiwa kwagaba don't categorize someone ngotunulira professional yonene ambanga bweri omuntu mutunulira olw'ebikolwa bye nga bwali ero lyomunenye kululwe ati kasuku twakutuma n'otakola zero totandika nti Zambali tabanga kazibu lwaki sebanga Ssennyonyi lwaki ongeraageranya ku kiganyi oyo reverse psychology okutandika baagala kukuba oyo tumulabira bwoya okitegedde so njagala nga nabwe najja nga ebigambo bwe tunaabyogera obitegeera nga bwe tandika okwogera ku protest vote tuvaawo ate ngenda kubandagawa nga bwe tubeera ffenna noga kye tugendako kyekino naye nti oba oŋŋambirawo nti kino kye tugendako oba nfuna pampa nenjifuna omwana yakuba omwana embooko nempulira ng'essavu ku lubuto lyenyeenya nga embooko ne baginkuba ku ssavu lituliko basigeze kunnuunamu masavu nina okunnyonnyola ti abantu bange ab'ennansana municipality kye baagala why of all places have you chosen Nansana ekisooka waka we mbadde gye batuzaala banzaala Ssemuto gye nasomera naye mu kujja bwe mmala senior 4 ekijaguzo yewa Ssemuto Mugomola simanyi byalo tosobola kwemala gwaliwo e Kampala so nenzije nabweru ewa ssenga wange Miro Bwinjo Doris omuwanika w'ekkanisa y'e Nabweru mu mwaka gwa 2022 nga maze senior 4 ne 23 ntandika senior 5 awo nga nsomera Kazo Hill College nga mbeera Nabweru okuva olwo nakati Nabweru pozi wewa waliwo eri kugundi kugundi ku bino ebikola bebiki eyo oli Nansana eri kumasanga eyiwala eyo kumasanga kati kola bodi boyite bwayise Nabweru wewa boyite bwayise olabe bwayise ekyo ekikuba ekigenda Kazo nga bwe kyambuka bwe toyita ekitambula bwe kyekiyita mudala ekigenda ekatooke nekigenda ekisimu nekigenda ewamala katooke simanyiyo anize kati yita wano ku kyennansana kyomanyi waliwo kino ekisooka wano we baamenya amayumba kati awo ninawo kyali wange abeerawo naye simulubigi yaliwo oli mu Lubigi amayumba bagamenya mu Lubigi wanti kati waliwo ekkubo eriyitamu kati erikubo beriyitamu straight nayo likutwala Nabweru ligwa ku kiri ekikubo kiva waggulu b'ekiti oyo Nabweru nodda waggulu awo waliwo akasaawe kiwe Nabweru ku kisaawe awo Nabweru awo enkulidde mu Kafunda Buyinja okay era awo wensabira wewali church akasawe wewali church wonderful eno church abakatoliki eyaffe eri wansi awali kooti mmanyiwaawo ndabawo awo Nabweru bulijjo zawonawona nzingawo Nansana oyo Nabweru lwakuba nti ali mu Nansana division kubanga Nansana municipality erina division 4 erina Nansana Nabweru Gombe ne Busukuma ekitegeeza olina wojja okunneetaagira mu kalulu waliwo side ze ye Gombe manyiyo nnyo obeera nga matuggeeyo wewadagenda Kiweebwa Sanga Jagala Saayi eyo ninayo abalonzi bo Mukoteefe okitegedde Diana
pakeri mu kitoge ekyawula Wakiso ku Luweero olyoko yingire Nakaseke South Constituency ne side zeno olyoko yingire katika mu South eyo na nansa na jalaga kale kitegezo genda ne bombo kakati bwonkwata ku Bombo Road ngenda paka Kigogwa na Makonkome olaba kagunda akajira bwe katolyo kotandike katika mu South wayawukanira ku Bombo Road nawo ngenda nansa nakatolaba wetwali Kasaawe olaba akataleke kawempe ku 5 okalaba ku wekali bokavaamu neddeno makati ga katala awo nansa na municipality watandikire constituency ngannene oyawukana ne kawempe north kati wano nogenda paka wa kati awo olaba ngabo ogenda Katambula Maganjo Kagoma Kawanda naye ali mumwo oyo yonna genda dira Matugga bwokwata Bombo Road genda paka Kigogwa ngoyi n'abalonzi bangi nze gambye mu bibala ebisembyeyo nansa na municipality ayina abantu 6,879 nansa na municipality okulonda okwasembayo bw'otunuulira abalonzi betuyina abalonzi bali 20,27 nene nnyo ate kati bayinza okuba beeyongeddeko polling station 261 naye oyina abagenda okuuma akalulu era kati awo kyetugenda okunoonya nga tuli wamu naawe kuba kati ekizibu nina waadi 13 emiruka 29 veeka wempe badde n'emiruka 9 ze n'emiruka 29 division 4 awulidde amaanyi ge tugendako nga wulira so ekitundu kyonna kyenkuliddemu kyembeereddamu nga tukola nabweru youth health club nabweru youth project nga tukola kiyita family alliance for development awo wonna enansana awomu mwonna mwe tubadde genda Kawanda Kagoma Maganjo Nakyesanja tambula genda eri Emagije Namulonge Kiwenda oyo yonna nansana municipality naye ground yogiraba otya njirina ogiwulira kati wawe situluse mbadde kanisa zonna zitambulamu nga mwembuulire enjiri ate kanisa kintu kyamaanyi mbadde ntambula ne God Given Choir nga tuyimba oyimba ne mu church kwaya namba gye nyimbira nze ssentebe wa God Given Choir bwe tubadde mu kuyimba enkuba tukoze bubi nga twakaaka oba wano tunatandikira oguddako ndowooza tutandikire wano omulundi oguddako kikuba ebadde etebye nnyo ate tuuka tubaddemu kuba wali byonna okumbuuza ate ebirala ebiyitirivu kale tweyanziza nnyo bale kujja akyakomawo nnyo tuyoka enkuba saagala tugirwanise kuba n'omusana gubadde gututuusa awantu gubadde muyitirivu sana gwaka n'owulira amajinga gatokota kugamba bannaye kiki naye ate naawe njagala nkwebaze yesebo omuntu ayimirirawo ku lulwo nga tatunuulidde kiki oba kikinaga nti nze nkulimu aba munno ddala abantu abala batuwagira omaze kumusinkana n'omusaba naye Kasuku nsaba kunnyamba nze tompagirangako nga nkusabye abantu bangamba nga bwe nti Kasuku akugambye akulimu andi Zambali ebbanga lyetwabeera eno mu field you not just for me but even these other young journalists nga oli baakulaba okola barometer abasajja bootuula nabo yandirowooza nti ogenda sika empewo naye ng'osobola oyimirira n'obuuza omuntu n'akubuulira kyayagala n'omugayidi nga w'omugayidinze so sometimes it's not about that we have to be friends and what gyolaba muntu naye extending omukono eri omuntu ogaa nti ekintu ekyo kyakola era okugamba tosirikanga sijja sirika nze ngenda kuwagira Zambali Martin Luther King Jr. ayogera ekigambo kino in the end we shall remember not the words of our enemies but the silence of our friends mu luvannyuma ebigambo ebigenda okusinga okutuluma si byabalabe baffe naye akasiriikiriro ka mikwano gyaffe ng'olaba bandi bubi bankuba Kasuku ng'osirise yogera baga nti Kasuku kasita yayogera kadi tugijjayo omanyi byonna tubyogera naye tulina sooka kufuna kadi era bwe tulinayo kadi ekitalisinga okwetaaga ku pulezidenti waffe Kyagulanyi kyeyagambye ekibiina kyaffe kiyita amaanyi g'abantu people power genda mu bantu abantu kasabaga nti Zambali tumuwadde ekibiina kijja tuwa kadi ate nga mu bantu mwetuli enkuba eyongedde nnyo kale tunaddiŋŋana bannange mutya abasoda wange tomunywa mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujjira kutoka ntoko nimbuzi
sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abubuula bababbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katondayo kyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo ekijja alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebuuda y'akasajja kasendi kalimba bannange